Gwe sibifo media gwe. Nja kusaka abana bakulete inbox board enkuzine matako gwe. Male kumalire mu kamwa gwe. Nzitumanyira gwe. Nzirina pain ya tumanyi yabagwe. Osinika amanye sibifo media. Kachino chugamba don. Olunaku lwogenda okunsiyaga. Owulira. Olunaku lwogenda okunsiyaga ngenda kunyunyulirayo. Nkukwate. Nyumyule. Bajja kukuwera mu mulambo. Sigenda kukkiriza kufuluma. Woyingira bwoti nyumyule nti. N'amanyi njaggaluma. Nobe mwati amanyi nyumyule. Doni okube. Bugenda okusiyaga. Oyinza kubanga wadde musiyazi mbale sikimanyiiko ekyo naye kwotogedde ku live nti ogenda kunsiyaga oba kunsiyaga doni ngenda kukukwatirayo nkumyumyule nomera amanya nkumyumyule okubeera nduyo nti bannanga omusajja nkwatiddeyo walaayi ate sigenda kukuta batufulume batutwale mu ddwaliro simanyi ndowooza banampira lyange ddene nina n'ekisumba kyange kinene nga nkukwatiddeyo olwonfudde bajaga badonye badazina omulambo Yawadazi omulambo gwa SB4 wale video zijja kufuma nga doni oli ku mulambo gwange osegeera ngoli ku mulambo gwange mazima zedi salongo nino okwemula ayi yantandise ndirweda jansi yage ajje nange namukwatira ateke bati mumyumyule nsibe benduru meremenya yajja okutaasa meremenya yajja okutaasa Don Chris amaloboozi agakuwaganda bamangi naye njagala kujjukizaayo ebintu bibiri bisatu bw'onaabaamu amagezi mu mutwe ojja kwekuba mu mutima okole ekintu ekituufu okimanyi nti empungu teryabire ne bwe gineetooloola emyaka ojja kumalirizo ze Uganda wano ekyokubiri teriyo yali abadde successful ku maziga g'abantu njagala otunuulire abazze bakola ekintu kye kimu ky'okoze olwaleero si gwasoose okutikkula bannayuganda nze industry eno n'ebyokutwala abantu ebweru mbimazeemu emyaka egisukka mu 10 mwenna mujja wano ne mwereega ne mugwanga ndaba why njagala otunuulire ku baali mu Middle East onoonye ku mukaloneti na bonna abazze bakola bu tours and travels ne batikkula sente z'abantu bwe bakomekkereza Katonda tasobola kubeera muli azaamaanya my brother kuleka maziga ga mukazi yagenda mu banko bamanelenda n'asingayo kintu kye nga bagenda kitwala olwaleero nga gwe yali esuubirye nsaba weekube mu mutima kubanga siraba buwanguzi mu bino by'olimu siraba buwanguzi ekyokubiri njagala onoonye nnyo kubazze bayita mu bigere by'olimu kubanga kino si gwasoose okukikola ne bafaanana batya gw'omanyi omukyala anyway sagala kutuukayo nnyo eyo naye my brother cause I know you may understand era bwe zibanga esente ezimu okyazirina obanga olina akasente k'abantu bano mbadde nsaba ku lwa Katonda n'obulamu bwo bw'omu maaso bulungi abantu bawa akasente kaabwe ffe kye kituwangaaziza mirimu gino kubanga mwenna mujja ndaba ne mubeera b'amaanyi nga ndaba naye lwaki mumaliriza mugudde nze n'ensigalawo Katonda tasobola kulya kubeera mulyaza amaanya butanukula maziga ga muntu akutaddemu bwesigwa na nsimbize bweno ojajjatta saba kuwaga basobola okukuwaga basobola okukulima kubanga balina ke bakusuubirako nti Kurisi ajja kutuokyayo zino na zino naye nze nkubuulira alaali sente z'oyo kyabana bakuwagira n'abakuteeka ku live wandibadde ozisasulamu abantu bano abantu sente bazijja wala abantu bakola bintu bingi okufuna sente bantu bali mu mabanja bantu bagenda kwetuga bana abavubuka n'abawala abato tomanyi kyoba okoze bulamu bwabwe omuntu agenda okuapplying ogenda ebweru ng'alemeddwa e Uganda oli kasuwaki so my brother saagala nnyo okwogera bintu binaatulowoozesa nti tukutaddeko olutalo no nze nkusaba busabi weekube mu mutima obeeremu amagezi tunuulira abo abazze bayita mu bigere by'olimu olwaleero olabe bafaanana ge mazima kuba si gwagenda okusooka okukikola abazze batikkula abantu bangi naye gwe njagala onoonye bwe bakomekkereza kuba weebali wano mukaluneti ne famire ye weeri ababadde mu feke tours and travel companies weebali wano banoonyeeko nsaba weekube mu mutima abantu obaddize sente zaabwe Peter Calvin Kayanja ayagala okugenda ebweru ewaffe oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo twetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Saudi Arabia
na Dubai kubisaawe salala ali milioni 1.3 bakirina bakusuza bakulisa ateranga bakujjanja banonyako kunoti musanvu mukaga musanvu mukaga 2.5 oba noti musanvu nya mukaga 5.2 anamunya 18 ogenda kuba onfuna buterevu. So message eno mujimpere my brother Don Chris ntia toyinza kubeera muzira maziga g'abantu lubeerera ekyo nno empungu teryabire ojja kumaliriza oli wano era oli ku ttaka. Emyaka gye nnina ejange natukadda mu myaka egifa nsobola okusindika question nojja nonzita last month nazika muto wange yafa ensi etambula nti leero nowononzita bajja kunziika ensi etambule n'ekintu kyabadde simple nnyo sinnakolako video neejanga nkuvuma omuntu wabanga agirina agifulumye sinnakolako video neeja nga Don Chris nkuvuma sinnakuvumako no nze navuddeyo nenkola live yange nga mbagamba company eggaddewo wembanga nalimbye munkomerere era nagikoze mwagenzeyo kumacha nga company eggaddewo ate nsuubira nti sikolangako video yonna company ebbanga lyemazeewo sikolangako video yonna nga njataakinga nedda. However much abaana bannonyeza abawera 10 ne bannoonya nga bangamba company yatubba nga story sizikola ate la sikunoonyangako timunanga lwo omuntu wa complaining nga nedda kyemmanya abanene kwe muli aba state house abasirikale bonna kwe muli ne ba mafia bagambye bagenda okunsindikira okunzita namwe kwe muli era mujjo okunzitanga mumanyi nti bwe tugenda okutta bambi yavuddeyo n'agamba banna Uganda nti company ya Skypins Tours and Travel eggaddewo kye kimusiza kwati bali kirala sinnamuvumako nti muvumye kye kigenda okunzisa nedda. Nino omukulu era yankubidde essimu yali ku ground ate nze siwaba ku poliisi oganga gugwera wano siwaba ku poliisi eyankubidde essimu naye nanvumamu awo nadde manyi byakusaaga nagamba kankubye Doni simanya mpeyo ku mafuta ate simanya nzije nkulumbe edededede muganda wange fena tugenda kufa kuno konseri tekuliko muntu agenda jikungula